Kale tukulamusako wena ali ku mukuto gwa There is Still Hope, There is Still Hope 2 AJ Media n'emikuto emirala gyonna kutishiti byosolo genda ate amabata tegera olulimi Luganda osangayo emboozi ezifaanaganako ate wezitumugala Jamil mbeerawo mu studio kubanga ate mutwalira ddala mu maaso eno abagita There is Still Hope wakyaliwo essuubi tukuleetera abantu ab'enjawulo ne basharingako naffe obulamu Mukama bw'abayisizaamu oba ne batubuulira ku buwanguzi bwabwe ate ne busobola okuba nga bukugumya ayinza okuba nga embeera y'emu gy'oyitamu naye ate woowuliriza osobola okuddamu essuubi gwe abadde anaatera okuba nga obivaako n'otegeera nti Katonda akufaako era akulowoozaako. Katusabe Mukama tukwebaza olwaleero kubanga otuwadde ekisa ne tulabikako mu maaso go watwaniza okubeerawo omwoyo mutukuvu ajja atuluŋŋamye era atusomese byonna bye tugenda okuba nga ate tuyigako olunaku olwaleero era twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu tusabidde amiina era amiina. Kale mu studio sirinzekka mulimu omugenyi ndowooza agenda kuba nga yeeyanjula kubabuulira amannya ge adeeni tujja kuba nga ate tutandikira awo. Buuza ku bantu. Neeyanziza nnyo Mr. Mugerwa olw'omukisa guno gw'ompadde okubaako nange kyenjogerako. Amannya n'eddoboozi Nansamba Zaalika nga nsinzidde muno mu kibuga Jinja nsinziddeyo. Njakwongezaako eddoboozi. Kale amannya geego ntula amannya Zaalika ate Yesu yeebazibwe ogenda okunnyonnyola akuba biba ate bimakinga. Kakati tugenda tandikira otuleko background yo zaalibwawa family gyozaalibwamu abalokole oba si abalokole then otulukira awo mama akyali otakyaliyo oli mufumbo oli mu then otubuulira olokoka otya netutuuke ku ki ekyatuleese. Amiina. Era nga bw'owulidde amannya gabadde ga Kisiraamu nzaalibwa omwami omugenzi Ismail Katabaazi Katosimengo Kojja bwe buzaale bwange. Ekyomukisa omubi nti muzeeyi yava mu bulamu bw'ensi nga ndi mu senior 1 that is 2004 Lwena College Mayuge ne tusigaza mami. Mama waffe bamuyita omukyala Naabire Hadija era Ismail Sinzalirekayo kubanga ye yali bbaawe newankubadde yava mu bulamu obw'ensi. Twabeerawo ne tusoma nensomesebwa ne twakaseera nga maze P7 nga tewali ssente. Mu kaseera ako taata waffe yali yawasa omukyala omulala. Kale kati ffe nga takyatutwala ng'era abaana nga tuli awo twefaako abalabaawo. So kati nembeera ne bakojja bange nensomerako e Mayuge nga mbeera ew'omugenzi naye jjajja mwami yafa oba yali 2017 2016 awo. Jjajja mwami ne tumuziika ebuwo lya Mayuge baali bamuyita omugenzi Sulaiman Kateeba. Awo asomerawo ku Lwena College senior 1 paka senior 2 then nenvaawo nenzirako ku Good Heart. Good Heart wano mu Jinja ewa omwami Rufaafa. Naye awo nasomerawo okwo ne mbaako obuzibu bwe nafeesinga by that time ebitagenda bulungi. Avaawo buzibu ki bwali ku kifo? Tebwali buzibu bwa school fees wabula waliwo obuzibu nabwo si bwangu bwakwogera. Buzibu bwatomera obulamu bwange. Nawulira nga ne bwe mbeera mu kilaasi sikyasobola nga mpulira maziga. So kati bwe navaawo ne ngenda n'ensoma ekyalaani ne kisomera ku Owet. Owet awo wano ku Wanyama muddamu bwotyo. Nasomako ekyalaani ne ntikkirwa certificate y'ekyalaani njirina. Kati tutambula tugenda mu lugendo olw'obulamu okuva eyo. Famire yaffe muzeeyi yatuzaala abaana bangi mu bakazi ab'enjawulo. Anti yali musiraamu buwe batyo. Newankubadde waliwooko like embeera mu kukula gy'oyitamu ng'omwana. Naye okutwaliza wamu teyanfectinga nnyo kuba akatono ke balina baali basobola okukampa.
nembeera ne brother wange e Bugembe Budumbuli. Olwo nzija ntambula mu mbeera era n'obwo obuzibu nabufuna ndi naye naye nekimukosaamu keera nga wumanyi. Nembeera naye ne mukyala wange omwami Yunusu Byakatonda n'omukyala Anet Nalule. Tubatumiddeko. Nabo mbatumiddeko. Kyemmanyi era bajja kumpulira. Nembeerako nabo akaseera akaatuuka nenfuna omwami nenfumbirwa. Sijja gamba nti omwami yanyanjula nedda. Tubyali bya speedi. Omwami oyo waliwo yatugattaganya ng'abantu. Naye olwo obutagumiikiriza olw'okuba nti waliwo okolaika ebigambo gambo ate ng'oli mwana muto bwentyo immediately ng'omuntu oyo akatugattaganya n'afa. Ndowooza nga naakamala omwezi guno. So ne ntambulira mu mbeera bw'ekyo netumala naye akaseera ne nzaala abaana 2 mu mbeera wano ku mwana ow'okubiri nebeera nga si byangu. Okweso ne twawukana. Embeera yasooka neyingirawo mu ddwaliro nga tegumiikirizika. Mami n'angamba nedda kaŋŋendeko naawe. Tugenda ne mami. Era ng'omuzadde atuuka n'agamba mwana wange nedda nkujjanjabyeko kuba it was operation. N'angamba nkujjanjabyeko ke kaseera ddeyo eri omwami we. Nenkomawo bannange bwe nnadda wiiki teyawera. Ebigambo byali bingi ne twawukana. Bwe twawukana olwo ntandika olugendo lw'obulamu. Ne ntandika okutegeera nti kati omukazi bw'aba azadde waliwo embeera gy'alina okustrugglingiramu. Ate ow'ekiso. Nenzira eka omwana wange yali wa mwezi gumu n'ebikisinga 2 secondary born. Nembeera eka ne mami tubeerayo. Omwana bw'alwala natandika okutoba. Omuntu ow'ekiseera eky'emyezi 2 tandika okubanga waliwo omwami ampaddemu ku kyalo nensuubulanga nentwala nga nentunda nfunira abaana ekyokulya. Muwogo nga nsima nentwala kati nga kenfisaako kuba omwami yagenda okunnyamba akaseera ako omwana yali mulwadde nga ne bw'omuwa ebbeere tasobola. Kumbe zaali measles nga zimutudde muki. Naye nalina omukyala yali amujjanjaba n'angamba nedda sijja pa kukamukuba mpiso wandibanga mulimu obulwadde. Mu byonna neebaza Mukama kuba ndowooza Mukama yabirimu okusinziira gye nayita. Awo nga tunawa kulokoka. Sinnaba nkyali mu bulamu obw'ensi. Naye neebaza Mukama nti newankubadde nali mu bulamu obw'ensi walinamu okutya. Nalinamu okutya ng'era ng'oyagala owulira obuzibu. Ngamba nti tugendeko wali musabo. Wali tokwatagana balubaale. Ebyo nga sikwataganako nabyo. Kati embeera etuuka sisita wange ajja yali abeera ku mazzi bayitayo Ziiru muto. Ndowooza mbiwa naye siri kubira kigaziya nnyo. Bwe ntuuka antwala kigaziya. Ayagala nkigaziye. Lwaki totugaziya? Natambula ebbanga eryo nga nditambuliramu. Bwe ndibeeramu nentuuka akaseera nenkubirako omwami ne mugamba munaaye omwana mulwadde. Eno gye wava. Nga tayagala kumanya. Abaami tubatumidde. Yali nga tayagala kumanya. Neŋŋamba ye kati nga bwe mmala okwogera naye eno takuwadde ssente tomuzzeemu bubi tomuvumye ng'ate akubira abe waffe essimu nga actually yasumbuwanga ne brother wange Yunusu. Namugamba oyo muwadde ssente atanvuma. Banaye nga simuvuma nga nsirika paka lwe nagamba neŋŋamba naye Mukama bwe kibanga bwe kiri kantuule nentoba. Nembeera n'abaana bange bombi nga tebaliiko buyambi. Nembeerako brother wange n'angamba sister omanyi nti nina wali akaduuka tugende onnyambengako nga bwe nkwangako ezirabirira abaana. Oyo nabeerawooko naye ne tukola nga nkola. Neebaza Mukama wadde omusaala saasasula naye yalinga asobola okugulira omwana amata. Naye yatuuka akaseera omwana n'alwala n'atannyamba.
bw'atanyamba nenzireka walima ne wali kumpi okuva Mmengo ogenda wali ku stage ndowooza nusu 10 kati saa zino bodaboda 213 naye ebiseera ebyo 2012 2013 byali bwe bityo. Sista wange n'ava eyo ku kizinga n'ajja n'ansangawo n'aŋŋamba nedda mwana wa taata tugende tukole tulabirira abaana. Nengenda ne sista wange ne tugenda tubeera ku mazinga tukola. Kizinga kyawa Bayitayo Zero Muto. Apoosa okukola kuzibu nali nkola. Nga oba wakeebaka nga womanya embeera z'abavubi oba oli aleese ebyennyanja n'akusitusa n'okuba byennyanja ne mubijja mu butimba ne mubiteeka ku kava. Nakola nga nkola ndowooza ng'okwebaka ennyo ne bakayo katono nga nkalirira n'entunda ebyokunywa nembeerawo nga eno okusiika muwogo naye nga ng'okola naye eyo mu mbeera eyo mu kukola okwe nalingamu nga nkola. Nebaza Mukama mu byonna batugamba nti wabeerawo akantu koolabanga akatono naye ng'ate kaali survive yakekanyamba okusurvivinga wadde nali sisasulwanga musaala naye nebaza Mukama nti yasobolanga okulabirira abaana bange balwadde najjanjaba amata n'agula. Omuto yasigala ono omukulu yasigala ne mami yali mu myaka nga 2 kati ono omuto gwe nali nnyonsa ne ŋŋenda naye ng'amulabirira amata amuwa agula. Ne tubeera ne sista wange akaseera kaatuuka ne bikyankalana saamanya kyava ku ki naye nzijukira mu kaseera ako sista wange nali maze naye ndowooza omwaka nga mulamba. Waliwo olugambo olwajja mu bya bizinensi oli n'amugamba nti naye omanyi sista we abadde nga asiba bbalo 2 ez'ebyennyanja. In fact nasibanga ebyennyanja nga wembisiba bwe mbiweereza bye birime nti okola ki okugenda naye omulaba esitaani nga yagadde okubaawula akikola bw'atyo. Kati waliwo kato kange nti was second last born sawa zino ali Dubai. Hajara yatuuka akaseera ne bamugoba school fees. Bwe bagoba Hajara school fees kati baba nga yampadde wali 1,000 ne ngusindikira omwana nga mulwadde mu kyalo naye saamanya bwe kyava n'atabuka n'akyankalana n'okumutya ne mutya kuba yatabuka n'akyankalana n'ayogera ebigambo nga bingi nenoonya munaye we neewogomako mu kaseera ako. Nge nali neewogomye nali ndi awo nga fridge biki ebyo abifulumiza abisudde awo mumunoonya egyali naye nga neekwekaawo omukyala baali bamuyita Nsadde mugamba kanneebakeko wano nenneebakawo. Abantu abo balinamuko oluganda ku famire y'abaaba nembeerawo okwo ebintu we byajja sayina option yonna. Ku mazzi nali sirinayo muganda wange nala okulekaye sirina transport sirina ssente ate nga ntereka ziriwa ate mpugambye nali sisasulwa wali okolerera ye ate nga ssente gye nkola ngimu eyo alina okumpaako okitegeera naye ng'ayinza okugamba nagamba maama muto emmondo zino zaanike zizo bwe zitundibwa tolaba ku ssente tandikawo ne twongerawo ka bizinensi kusiika muwogo wuwo bwatundibwa tolaba ku ssente ate oli mukulu wo ffe twakula ewaka nga owa mukulu w'ekitiibwa abennaku zino ku ssente nga baabawo ababaabawo kati ate nga tulinaamu ngalo za kubba nga ne bwe zibeera awo nga tebakikuwadde togikwatako olina kumala kusaba ssente eyo. Kati akaseera ako we kaatuuka we twakyankalanya ne bikyankalana nada ne mugamba naye baaba bwe wandirabye onkooye wandingambye ne nkuviira okusinga okunsuulira ebintu kati ntambuze eki nembeerawo nali ku kizinga okuno ku bbanga lyemmazeeko saagala nk'omusajja nga saagala olw'ensonga nali nkyalina kyenkola ki nga toyagala oba nga tebajja nga weebali naye nga saagala gobagoba ate kati nali mbaagaza ki mu kaseera ako nkyasitulagiranga ne stress zino ezaali gye mbadde ate nnyongereko nawe yange okooye nga nabikoowa
naye mu kaseera ako saalina option endala olwokwagala nfuna sente ezinziza awaka mu bantu abaali banneetayirirako enfunako omukumba enfuniddeyo olubuto nabaanayo nga yali yakisa wayagala kwe transport just nziza ewaka mbere nga nkivaamu nzire ewaffe yakutikka nenfuna asikaali gwe wadda naye ti bwenfuna olubuto olwo nenzirayo ewaka mukyalo nga simanyi bwentegeera nga nti lubuto nenjagala ngugyemu aposo sente zampeereze bwe zijjamu olubuto naye buli lwe nazikwatanga bwe nti nenkuba plan nti nkya ngenda lugyamu asola bubi obulwadde nga bulinnya nga ndwalira ddala nendwala nempulira nga sisobola nakuyimirira kati nemugamba naye nga ndi mulwadde naŋŋamba togeza bw'oba buli lwoli planinga nga nzikuwadde okulugyamu olwala togeza ogenda kufa naŋŋamba embuto ze waffe ez'abaana abalenzi tezivaamu yali ategedde dda nti nakalenzi anti kati okusinziira bwe kyali naŋŋamba luleke luzaale kuba oyinza okulugyamu nga mulenzi bali mu myezi nga gumu nga lugenda mu ekyo mu ebiri nembeera n'obutono ntoba n'obutapooso nembeerawo nentuuka ekiseera nga nampa obuyambi nabo takyabukola ki naye nayekuba aŋŋamba sirina ssente kuba imagini nga kiteerazanyuma nti yalina omukyala kati wabanga alina omukyala nemugamba kiri fine nze kankuze olubuto nzaala omwana okusinga wanamukola ki naye ngaekisinga okunnuma nzaalira ku kiso sirina option egamba yes basatu nerubeerawo nerukula toka mu myezi gyali 8 nenzija mu ddwaliro okusembayo dokita ng'abaze like ekisinga 3 mu maaso for operation navaayo nga leero waayita ennaku 2 nerunnuma ate olwo nali ngenze aŋŋamba munaye mpa ssente anti dokita alaga olubuto olukoze eki naye nga lulaga emyezi gibulako omwana alaga mukulu muki mu lubuto nebisobera nga balowooza oba mulimu 2 oba mulimu omu nemugana nedda kati dokita yali annongoosa mu kaseera akate yali agenza embalala olunaku enatuuka ku kizinga nnone ssente lwe lwannuma ekiro naye nga naye taliiwo agenze mu mazzi ate baali bagenze wala mu kaseera ako nalinawo ssente nga nina zintuusa sirina zigenda mu ddwaliro bino byonna mbyogera naye muka Katonda muggulu brother wange yagwanga mu shiiti mu bulamu obwo omukolo nalumusuulamu sente ze nalina zaali ntono nga tezimala mu kaseera ako dokita yali annongoosa era sente 25,000 tugenda otuuka mu ddwaliro nga taliiyo ate bwe ntuuka nzira ntuuka ewaka mpiikinga engoye nema mitamaanyi nakwata Justin awo nemugana nedda dokita ebbanga lyeyampadde liri kumpi kano ene embeera okumpi naye ng'olubuto lunnuma nvudde ku kizinga ntuuse eno ssaawa nga 8 mpiikiza ensawa ate ndi kujjawa Jinja bwe ntuuka mu kkubo ne ntuuka ewaka baali baakatooka ne mugamba baaba temuyingiza mu mmotoka lubuto lunnuma naŋŋamba lukuluma oba osaaga ndi muntu alumwa nesikulaga nti nnumwa olw'ensonga bwe mba njogedde ekigambo kiba kimaze saagala kwogerayogera mbeeraawo ate yabita bya lusaawa ngamba terukola kiterunnuma era ku mulundi guno mwannyinaze nkwetondera abasawo baakuvuma ku lwange bye nali sitegeera kuba nze mu kaseera ako nali mukoma abasawo ne bayombanga naye nze nga simanyi nti eno bamuvuma bo baabalanga nti bba wange ku lunaku olwo ate nga teyali bba wange naye bamuvuma imagini nga ne mukyala we atudde awo so kati brother wange netukubira dokita naŋŋamba nagenze embalala lwannuma leero nga yagenze eggulu kuba yali abeera mbalala nga yeri famire kati eno ng'abaayo natuka akaseera naddayo mu kaseera ako ofuna dokita yali expensive yali mu 50,000 brother wange n'akola ekisoboka kyonna ne bannongoosa omwana tebyali byangu okunongoosa omwana oyo
Era bwe ntunuulira omuntu ng'ali wali yeebase nina ka flashback ak'enkuba. Kuba nali mu kkoma nga teri ayinza kumpulira ng'emmeme yange eraajana ng'odda wali naye nga buli muntu teri akulaba naye nga gw'obalaba. Ne balinda ne bakoowa. Nagenda okudda engulu Mukama yazza bibi ku mwana oyo. Ne neebaza Mukama ku brother wange baba Yunusu n'omukyala Nalule. Baateekayo obudde bwabwe banjagala ne bateekamu ssente ne banzijanjaba. Ne balance oyo eyali asigaddeko omwami nga bamubanja. I remember yali wa Mbirigo. Okusasula. Yes. Kati bwe ntuuka akaseera ako nzadde omwana tubaddewo. Mwana ki? Aposo yali mwana mulenzi era nakati waali be baana basatu bennina. Bwe naddayo natandika okutoba. Olwo ntoba na mwana ate waakumeka? Waakusatu. Tubeera n'omwami nga tantegeera n'ensirika. Oli okukize nga waddayo? Nalina okuddayo olw'ensonga kiba kibi okutuulawo. Nalina okuddayo olw'ensonga n'abaana bali baagala obuyambi. Kati ate nga wali bwe mbeerawo nga ndikola nsobola okusavaivinga n'embeera nga ndabirira wa? Bana ababiri. Kati nenzirayo n'entandika obulamu bupya. Natandikira nalina nusu kasanvu. Nsuubula ennyaanya, nsuubula entula, era nga obitegera butungulu. Kati bwe mbeera nga nsuubula bitambula ne wabeerawo omukyala gwe nali mbigulangako. Nangamba maama muto nti kubanga lyenkulabidde oli mukyala w'amazima. Nfuna emmere okuva mu kyalo n'amanda. Olina w'osobola okutundira nkuwenga. Nze ompaako ezange eziyitamu zizo. Nsooka njagala okigaana. Bwe nanala ne ngamba naye wano wandibanga wannyamba okulanda. Omukyala n'asooka mpa ensawo z'amanda zaali 3. N'enkota z'amatooke ne mugamba nedda kasooka ntwaleko enkota 2. Bwe zinaatambula nga nkima endala. Kati kye nalina okukola ne ntwala ebintu ebyo. Ne muzeeyi yali avuganga ekinaala olw'okuba nti nali muntu mulamu. Amugamba muzeeyi Roodi nti sirina ssaawa zino sene naye ngenda kukola ki? Nangamba amuto tewali buzibu genda okole. Kati nga bwe ntunda ze nsooka ottundako nsooka sasula wa kinaala. Mukama yannyamba mu wiiki emu natandika n'enkota z'amatooke 2. Omukyala yatandise okumpa enkota nga 10. Ng'ate emmere bwe ngituusa efuna abagitwala ne bampaako haafu ne musindikira ate nenziramu n'enkola ki? N'enkola. Kati omwami ono engeri yali muvubi ng'alina eryato ne muyiiya. Ne mugamba omanyi natandika okugula amalobo. Njagala nkulaakulana. Ne ngulanga amalobo kati nga sente z'amalobo tubalamu undersize. Natandika okuddira undersize oyo n'enkalya kuba nali njiza okkalirira. Nali sirya empotanga ne bwe ngikwatamu ensesenya. Naye olw'okuba nti nalina embeera gye mpitamu natandika okukolanga emirimu egyo. Ng'osulawa? Olwedde yalinawo kaaluumu kati nga tubeera naye. Kati nga kinga nina okugumira embeera gye mpitamu nze mbeere nga nkola ki? Ndabirira abaana. Lwako mu byonna omusajja asobola okuba nga takuwa bulungi ssente naye ate nga si muyombi otuula. Nga like tagenda kuddawo buli kaseera akusojjesojje. Kati nze saafangayo bampadde ssente oba tampadde olwedde nali nkola nga kyampa kyeŋŋenda nakyo. Tandika okuba nga ndabirira abaana bange ng'ate naye atuuka akaseera n'agamba abaana mukyalo balwadde mpola. Naye nga mmanyi ne bwe nzimu tagenda kuzinziriza. Naye olw'okuba nti kati mu kaseera ako era bali abaana baba bange nga nkola ki? Nga muwa. Ngira oluusi otukuba ebyennyanja n'akambwa n'ogamba kiri fayini kasita nfuna. N'omanya nti kati zino emmondo. Kuba emmondo enkalu yaliko ssente. Nga n'embisi oba oginnyise bulungi n'ezitowa ebeerako ki? Ebaako ssente. Aposo obulamu tebwali bwangu. Obulamu bwalimu ekirwadde ekyali kinnuma. Bwe ntandika okuyingiza ssente natandika okufuna ekirwadde nga kinnuma. Ekirwadde ekyo kyasooka kunkwata nga nkyali ne sisita wange. Kuba ye agamba yandaba nga nfubutuka ngenda engwe mu nnyanja ne bankwata ne bannyokezaako obubaani era nga bw'obitegerawo ebityo.
kati mukwogeza bagamba gwali muzimu ogwa nyazaala wange nga gwe gwogera ku lw'abaana. N'ekimbe ne kitandikira awo, kimbe nga kinkuba ng'oyinza okuba otudde ne kituga. Nekikuba okubala ne kikutuga. Kati ekimbe ekyo bwe kyalemwanga obulamu, oba olina mitwalo 4 oba 5 ng'otuuka mu nnyumba we zibadde n'olaba nga layika omuntu aggyewo ssente n'akola ki? N'atwala. Nali nga nkola naye ate nga ze nkola waliwo ekizikola ki? Ekizisomba. Ne ntambulira mu bulamu bwe butyo, omwaka ne ngukutula, that is 2014-15. Ne tubeerawo ne mbeerawo 2016. Ekimbe kyeyongera. Omusajja oyo bba wange abaako gy'antwala. Bw'antwalayo tutuukayo. Leero omanyi omuntu yaŋŋamba oli Seeka wa bitabo. Ne tugenda. Tutuukayo, Seeka n'ayogera by'ayogera ng'alaga mpewo za kika bya famire by'ebisumbuwa. Ne mubaamu obuntu bwe yayogera nze bwe sikwatagana nabo. Omanyi kasita mu famire mutandika gundyandoga. Olwa mugenda kwawukana. Ye ng'agamba ekizibu kye ndaba zino mpewo za kika naye mulimu abaazitakula. Bwe wamala ozitakula kati bo baagala gw'osamire. Ne ŋŋamba era kati bwe ntuukayo tukomyewo. Asaze ssente z'ayagala ne mugamba naye nkubuulira omanyi sirina ssente ze nteeka mu basamize. Ne mugamba bino bibaddewo yeesi. Naye manyi nga bino ebintu bitabula ne famire. Kati bwe babanga tebaasobola kuloga luli nga muzeeyi akyaliwo, ate kati ffe abali mwene emba etaliko ssente ani ayinza otuloga? Ne ŋŋamba mpozi bw'ogamba nti mpewo za kika kubeeza empewo. Ne mugamba naye ate nze ewaka salabako kigali. Waffe twalabako kigali ewaka naye ate walingawo kente n'endiga. Ne mugamba ne tubeerawo. N'awakanya jjajja. Ne mpakanya era sasasula ssente ezo. Nedda. Saazisasula ne tubeerawo. Naye nga wazirina. Essente nali nsobola ozimwa kuba nali nkola. Bwe mba nga nali nga nsobola okusiba ne siba ebyenja like nga nsubiramu emitwalo 15 2. Which means mba nsobola okukola ki? Nga n'oluusi osobola otunda emmondo ne zibamu emitwalo 10-15. Banatuuka ekiseera ng'omukyala yampa amatooke nga musasula kashi. Nga mpa amatooke ga mitwalo 2, 15, amanda weebityo. Nga ne muwogo nsiika nga nsobota kiraata negisikamu olunaku olusi nnaku ezo. Neggwaawo. Natandika okupatikana nga nkola amandaazi nga nsiika ng'olunaku nsiika pakati z'eŋŋaano 4. Naye nga kwegamba ssente tezibeerawo. Waliwo ekizirya. Ekizirya. Kapita asigalawo naye nga zino waliwo ekizikola ki? Ekizirya. Kati ne ntuuka akaseera nagendako ewaka. Mami yali mulwadde. Waliyo okufiirwa. Amazima gali nti ndowooza Mukama aba yatulondola ddala ffe nga tetumanyi. Kati nali bwe ŋŋendako ewaka waliwo ebyaliwo ku mazzi. Waliwo eyali mukwano gwa bba wange oyo nga mutwala nga mulamu wange. N'olugendo lwa bulamu. Kati n'aba ne mukyala we aleeta omukyala oyo babeerawo tubeerawo. Nga bw'omanyi ab'ekizinga tebalengeza. Ne wabeerawo omwami yalaba omukyala oyo. Beekwanye, beeyagadde naye nga mufumbo. Naye ekyembi buli we baabeeranga nga batudde oba nga beekukumye. Ng'ate nange simanya kimpisaawo nga wensalira. Kati oli mulamu wange? Yes, mulamu wange. Naye nga ne gwe nswa naye mu nnyumba tamanyi nti nina kye mmanyi wakati wa mulamu we oba n'omuntu omulala. Ne nkumba ekyamaze nga sirina byennyina kuba twakulanga ng'ewaka olugambo terukirizibwa. Nga tosobola kubeera n'omugamba muzitaata oba maama bankoze kino. Ate nze ne mu baana bange sirwetaaga. Yes, bamanyi. Kasita abanga ayogeranga mugamba nakugamba ow'olugambo akola atya. Kye nazuula mu lugambo luno oba n'olugambo obula kuumira omwana. Bw'onaakuza omwana mu mbeera yonna tomuyigirizanga lugambo. Maama ogundi yankoze waati. Yes. Aba tajja kuba na muntu amukuuma. In case bw'ofiira awo. Ani alikuuma omwana? Yes. Kati ebintu bizuuka.
bwe bitandika okuzuuka omwami oli teyajja gyendi yagenda mu baakakiiko n'awooninga ate omusiguze ate yawooninga nze awooninga nannyini mukyala nawooninga nange n'agamba maama muto mumulabule kuba alabika alina ebintu byanjogerako bye sitegeera ne baŋŋamba ku bibiri bw'otafa yajja kufa ensirika ne mbabuuza yababuuzizza nsonga ki era nsonga ki gye yabagambye eyamugambisizza nti maama muto ankolako olugambo nali ndi awo najja naŋŋamba maama muto ku mudaala neegendereza nesimufaako kati mba ndi awo nga sisanga nga maama muto bawadde biri byaliwo oli nasigala muwa ekitiibwa nga mukulu wange ng'era nze ŋŋendayo mubuuza nawe balina kyayagadde nkimukolera naŋŋamba nendi yazze ambuuza amannya go neŋŋaana ogamubuulira naye tamanyi nga ndi baabawo oba waatulaba atulaba ng'abantu ne mugamba mukama mulungi kyekigambo kye nnamuddamu ebintu ne bigenda mu maaso nga omwami yeewera enkolokooto ne bituuka ng'ate ono mwennyini yeewera n'eddogo ate oli n'amugamba nti abadde abuuza amannya go tomanyi ng'oyo musajja mulogo abaakakiiko tebaalunzalunza ne bakuba miitingi bwe bakuba miitingi ne baŋŋamba ojja kwogera ensonga yaki kati ng'ate ensonga eriwo atiisatiisa nannyini mukyala agamba gundi anviire ku mukazi wange mu kakiiko saayina kyakwa nalina okwogera ekituufu ne mugamba nze mpozi kyaba agambe nti bwe mba natambula musanga ne mujja wange naye ate nze mbasanga batudde sirawo kyamanyi kye babakola ki bakozeewo mulamu wange n'agamba kiki muula bulijjo omanyi ebintu ebyo n'otaŋŋamba konza nti munnange owoolugambo asatulula maka kumbe ekintu kigenze biyondi kigenze mu maaso wennyini awo n'abapoliisi baaliwo batwala ku poliisi ne tukola gundi statement nze nenkola gyenkola nenvaayo netukola netuvaayo waayita wiikisi zaalinga oba 3 kate omukyala nga beegasse n'omwami noza nga balina eddagala libanyookeza kyeka baali baagadde kugjawo omwami era kino nkigamba abakyala mwenna abaloga abasajja temuloganga basajja kuba yali yaŋŋambako naŋŋamba nedda mujja omusajja bamuloga teekako eddagala lino omunyama bwoti ne bwoti nemugamba ekiki nga nze sibikola ebyo awute kati kino omukyala kino ekimala okubaawo kusinza bwe yaŋŋamba omwami atuuka olunaku akwata mukyala we amugamba olide balina laavu yaabwe teyamulaga nendowooza ze nenfuyirizi ze baafuyiriranga zamusindika kwetta baali bazikola yaafe ndowooza nasigaza omukyala baafa babiri omwami yakwata mukyala we namutakwata kati nga balinako batera osomoka ne bagenda ne bagulayo oba zaali nnyanya oba biki n'amenvu nnyanya menvu binetundibwa ku mudaala kati ffe ndowooza bagenze kuli ku gundi kuba wobeera wano ziru muto olina ku mutala kuli kwolengera ku bukunja kati nga bagendangayo kati abantu babalengera batuuka wakati mu mazzi ndowooza omwami yaddira akaguwa neyesibako omukyala bw'ati akadima ne bafa abantu bameka ate bafa abantu 2 omwami oli n'adduka n'avaawo kati nze abaakakiiko ne bagamba okusinziira ku biriwo maama muto ovaawo ne tuvaawo bwe navaawo ne ŋŋenda mu kaseera ako bwe nagenda waliwo omukyala nali ndi ewaka neiba waffe musawo naŋŋamba sisita nti ndaba olina keya y'abaana okubeera wano otunule ku bizibu ebiriwo jangu ogenda ogira okulanga wali ku ssomero olwo ngenze ndikola ebunamwaya essomero kati saaza baita St. Savio omukyala Christine nembeerayo naye naye nga nekiri ekimbe kikyancunya kikyantulugunya bwe nabeerayo mba naakatuukayo navangayo bwe nti omukyala yali mu maka omwami n'amuleeta naye olunaku lwe yayingira ewaka olunaku lwe namulaba atekawo Press Justice Mutebuleti nembeerayo ebbanga lye nabeerayo nenkola y'abaana be baawummula nenvaayo nenzirayo era mu holiday fodi yali nga mpa akasente wadde tekaali kangi naye kaali kanyamba okubeezaawo abaana yampa luumu mwensula
nga mpa breakfast ampa lunch then ne supper. Kati nga siraba nnyo kimpa kusa nga nembeerawo naye kati bwatuuka ekiseera kwolwo ekimbe ekyo kyankuba alaba nangamba yi sister naba ne buno bulwadde n'osirika nemugamba munnaaye si buli kibaawo nti olina okibuulira omuntu nandagirira bunamwaya olaba eyo waggulu ku lusozi gye bayita abakatoliki gye bagenda mu majaani ng'oyise mu majaani g'akagomati bayitawo batya Kiwamirembe neŋŋenda yaŋŋamba gendayo okumukusaba yaŋŋamba oli musiraamu naye okkiriza n'amadiini amalala nemuganze kasa kibanga kimpa bulamu nga sigenze mu ssabo olaba waligenda aposo nalaba nga sitaani alina amaanyi ntambula mpita mu majaani mbuuza baŋŋamba olengera awali eri abantu bali basala amajaani linnya akasozi ako jjatuuka aposo natuuka ekkubo ne limbula nenzira emabega nga wenda bawonna ndaba amajaani gakutte siraba kkubo nenzira emabega nensooka ntuula neŋŋamba bwe liba lye lino kanziremu nyambuke nenyambuka mba ntuuka wakati waalyo bo ne lyekubamu olukonko olunene bwe luti ng'oyinza ogamba kinnya ogenda kugwamwe nga kiwanvu neŋŋamba ye nenzira emabega baidai nali nsabangako n'omwami musumba w'Abadiventi bamuyita ngajja namusaba nga ku ssimu tusaba naye bamuyita mukadde w'Abadiventi so atera kusinziira ku ddwaliro lyonna omwami Mawejje Dr. Mawejje kati ebiseera binali nga ankubirawo ku ssimu ne tusabako okwo naŋŋamba ebintu ebiro byaffe naye si byangu naye muneekwata mu kusaba bijja kukola ki bijja kuggwawo olwo mu kaseera ako nga sista wange ng'ali eyo kati bwe ntambula ekkubo ne lyekubamu olukonko nenzira emabega nentula nensanga omukyala nemugamba naye bandagiridde baŋŋambye olwokuna wabaayo okusaba Ekiwamirembe wano naye ekkubo naŋŋamba ekkubo eryo neŋŋamba Mukama wabanga sitaani munda mu nze nina okutuuka nentambula nawalampa olusozi paka bwe natuuka bwe natuukayo nemba joyininga netusaba netubeera mu kusaba era nga bw'omanyi omuntu ng'aliko emizimu wabeera mu basabi bituuka ekiseera ne bikukuba mugwa wansi natuuka okuddamu akategeera nga bano sibalabako simanyi balinayo batuukayo bayita ekkubo ly'omusaalaba nga bambuse eri ewasemba naye nga nzenna nfaanana nga oba omuntu nga neevulunza konakona n'obuse nentyo oba gyoyininga okumaliriza nabo nenkwata ekkubo nenzirayo omukyala oyo yankola bulungi neŋŋendanga nga kale buli lunaku olwo olwokuna nga ku makya ŋŋamba nedda bukeera nomala okulongoosa essomero fumba porridge olekere anti ogende mu kikati nze nga making sure by ssaawa 2:30 mba nkute ekkubo nkoze eki ngenze naye ng'okusanga omuntu akuwa akaseera ako ku mulimu gwe ogende ku baana bano abannasale P1 P2 baby class abadde keya nga n'ababooda kati nga ngera naye nga bwenzira making sure nti emirimu gyange ngikolera mu budde eyo bwe navaayo nenzirayo olwaposo nkujjira ku lugendo totandika okugenda ebweru bwe nadda nentuuka ewaka ebintu bye nalaba nendaba nga omukyalo weeri enewaka nga ajjanga natuuka nasanga bifaananyi bye nembisanga bweti bwe nabiraba nensirika saamunyiga nembiteekaawo nina ogwo omuze okola ensobi nenkutunuulira nemba nga atakulabye kasoobera ng'oli mwami wange nsirika netubeerawo kati ekimulaga atuuka abinoonya amugamba ebifaananyi tunula waggulu awo biri awo nga wabitimba ate nga nafuna akantu nembiteekamu nemwanika waggulu bwenti naŋŋamba ate biki bino aja tiyajjako wano pepe nemugamba tekirina buzibu ensirika kyenazaako kyali ki
natandika ku processinga bigenda bweru. Iwanda kutamye. Ate ng'entamye kuba bwe nasooka ne nvaawo ne ntamba ne ngenda mu kuziika. Waliwo omukyala ali Kampala baali bayawukana naye. Oyo najja. Ennyumba y'emu. Naye ng'ajja n'agenda najja n'agenda. Bwe mba siriiwo naye nga mmanya. Ate ng'ekinyumira question mark ebaawo. Toka kisaana ng'ana naye kirabika kino kye ndi ku mutwe guno sikitegeera. Ne ntambulamu. Na processing ebintu byogenda ebweru. Nga mulaga ngenda naye wendi. Nenga mu mutima nanobada nga siriiwo. Osula busuzi naye nga tokyaliwo. Ate nga buli kimu nkimukolera. Kuba nagattamu bwe twatwala omwana oyo mutuuma amannya. Mujja nga alina comedy gwe yakola. Simufaako. Engamba omanyi tufuna nnyo obuzibu ne tubanga abatabirabye. Kye bayita ogamba nti gwe nolaba ng'oli safe naye nga toli safe. Ntalaga mbeera naye ng'olina embeera gy'okola gy'oyitamu. Oba yatuuka nga tayingira nko mu ffumbiro ne Nyazaala nayagala gy'asituleko ebbinika y'amazzi agookya. Nyazaala n'amubuuza nti iwe atafumbangako wano wendi leero ekikuleese mu jjokoni yange ki? Kati bw'amala okuvaawo ne bamugamba yatugambye agenda mwokya. Abadde azze mwokya mazzi. Tandika okukola nga byakola kuba twalwawo okola eka namalira ku wikisi zaalinga 2-3. Ng'asaze engoye n'azijja eri n'azireeta eno. Nereza bbaawo n'abaana. Nze nga sirina buzibu. Ngera nkwata ebbaafu ne nkola ki? Anti mmanyi nze nalumba. Kati wenzira tubeerawo naye emprocessinga saamukweka. Nemugamba manyi ngenda bweru. Ndakolerera abaana. Kuwedde naye era talina kyannyamba nnyo ng'era nze neefaako. Kati bwe mbikolako passport bw'efuluma. Ebyange kuba ne passport teyalwawo. Naye processinga within 1 month. Eyange yali efulumira. Nagenda embale nada ne passport. Kasita bbaluwa 06 zaavaayo ebiki banking biki ebyo. Nali naakaddayo 1 week n'angamba gundi zizze jangu ogende okubisa passport. Nagenda ne byonna na buli kimu ne ntuuka nze natuuka embale nayitawo buyisi. Nenza ne passport within 2 hours. Nze nga nkomyewo nvudde embale. Nenzira passport nenjimusimba ne babikolako mu mwezi gwennyini ogwo. Nankubira essimu n'angamba nti visa yo yazze. Jangu ogende. Visa bwe yajja. Nengenda. Naye mpozi kana abaana bagenda ebweru ndowooza abamu bagwa mu trap ezo. Visa bw'emala okujja. Ng'abigobako aŋŋamba omanyi. Namusanga ku hotero. Aŋŋamba omanyi. Anti okukolako okugenda olina kukola bwe nti. Namugamba nkubulire. Mu bulamu bwange neeyambulira omusajja ogwo. Ne mugamba okyo kituusaawo. Passport yo yiino. Kwata ssente zange ozinzirize. N'aŋŋamba ate ebyo n'abivaako. Ne travelingawo ne ngenda e Kenya. Twalinga abaana twali 3. Kati abaana bamusiibula? Yes, ye yanvugana bulungi nnyo. Olinamu abaana bameka olwo? Ndowooza ye last born paka nakati. Yali omwana yoyo, omwana yali mu myaka gyali 2.5 nagigenda mu 3. Omulekedde ani? Mwami wange. Abakitema tata waaba. Omuwa tata w'abaana. Nedda. Nali nsobola omuwa Nyazaala wange. Naye olwedde ye namugamba ng'olwedde nze manyi mama wange asobola okuuma abaana. Kati olwo sista wange yaŋŋambye jangu tugende tukole. Kati ngenza okukola. Ntambudde. Naturavelinga bulungi. Kenya nempitawo bulungi. Nentuuka. Paka twatuuka gyati twali tugenda. Kuba nze mukusooka okugenda okuba ekyo nagenda Homan. Mu katundu bakayita Sinaawo. Natuukayo. Twali 3 bannange baasula ku ofiisi. Nze mu kaseera ako mukama wange nannona. Bagenda omukubira essimu n'agamba no nakatuuka naye kanzijemu byenzijjamu nono omukozi. Nannona nentuuka ne tugenda. Olwo ate olwo kyali kikuttemuko ekimba ekinkuba nga tekikyankuba.
wadde muliivu ndaba nteredde kuba okusaba kwali olwedde nga kukoze eki kugenze mu maaso nga kuba nava ekiwamirembe nga sikyalina gundi eyo naye nga kyemanyi kimu kusaba ngera okusaala okwo si nnyo sikugenderako nga mpulira kimu kusaba ngera okusaba nsaba nga nina kano ka bayibuli akatini ak'oluzungu obwo oba New Testament kati era aka bayibuli ako nga kenina naye ku kyeyo saagenda nakyo kuba namanya ngenda mu kyumba kya Muwarabu sobola agenda nako netugenda nentuukayo nembeera ne mukama wange ndoza namala wiiki zaalinga 2 nga sibakwatira ku kyakule kuleka okusiimuula bali kye nabalabamu before nga tebannakola test bo otuuka ne badamu ne bakola medical check up kati medical check up ezo ziba 3 bwe zate zinnaba kuggwayo osobola okwoza ebintu naye ng'olina gloves osobola okusiimula n'oyoza naye tobafumbira mmere anti baba tebamanyi oyimiridde otya batya nnyo HIV kyebasinga okutya baba manyiye olinamu ebirwadde kati mu byonna bambi bakama bange baali balungi tebasooka kuba bakama bange babi nembeera nabo ne bakwata esitisi ne zigwa ne baŋŋamba naawe olwedde tufumbira ne banjigiriza ng'ebintu ebyo bitambula mwami yali amanyiiko oluzungu omukyala nga tamanyi luzungu nabeera mu nnyumba muli nembeeramu nenkola mirimu gyali mingi ati fasi nasooka nembeeramu nenkola omwezi ogusooka ogwokubiri then omukozi yali akola ewa maama w'omukyala n'agenda kati awo nga nkola eno nengenda nenkolako n'eno okikuba ddabo kati nga nkola eno ati fasi omukyala yasaba omwami nga bamanyi bagenda funa omukozi within mu mwezi ogwo bagenda funa ki kuba oli yali abagambye agenda 2 weeks akomawo kati nga just kubayambako buki kati ngeno bwenkera nenyeza naye nga okufumba tetufumbira eri manyi bo tebalina buko tebalina buko kuba bewasa famire na famire omwami atuuka gye bazaala omukyala n'ayingira abanga mwana netubeera kati nagenda laba nga kigenderedde ndi mu myezi nga 3 nkola twice nemugamba baba najja kola mu biyumba 2 nagamba I'm sorry nayita madam namugamba madam are you going to add on the salary naye nga kyennebaza mukama mu byonna amaka gali wadde nagakola mu mino gyali mingi nga da first day olunaku wewa nti nakuza omwezi tusa zewayingirirako ne woba olina kyokola akugamba Zahura komaawo okukola tumala ogenda osindika salary nga amala kusasula then nodda n'okola ki notandikirawo okomye nga ne bwe ndwala banzijanjaba kyekiyumba kye nabeeramu nga bantegeera kuba yasooka nembeerawo nga balaba emmere yaabwe sigirya enva zaabwe ennondamu nga mulimu n'ebyenda ne balaba nga bindwaziza kati olw'okubanga byandwazanga ne balaba nga a lot of expense was built mu ddwaliro ne bakendeeza ne bagamba akati lya kyoyagala ki kyotalya kireke kyolya kikole ki naye nga sigananko kubafumbira nga nfumba nga nkola buli kimu newankubadde ninamuko obubeerabeera bwe nayitangamu mukono omukyala kale nze nabutwalanga ize olw'ensonga namusanga ali lubuto nga luto kati ng'atuuka ekiseera neyeekyanga napanguluka n'essaawa 8 nga akuzuukusa tewakoze kino naye ngolwedde wabikoze naye nga like baatugamba bw'abawuliranga kyayagala okole kola kyakola ki kyagamba towaganyala kumbe gye nakomanga ennyo okugonda naye nebaza mukama ne bwe yayombanga akagambo sorry kalina kamala omuwala bw'okkakana oba kituufu oba si kituufu namugamba mama I'm sorry kati mu kubeera mu kiyumba omwo atuuka ekiseera bali balinamu ebyabwe saasooka bisaako birowoozo nga nakamalawo emyezi ekyo kati nga nnyinza okwebaka oluggi nga ndusiba n'ekisumuluzo naye nga oluggi lweggula ng'oluggi lweggula ng'oluggi bwe lumala okweggula empewo ey'amaanyi n'eryoka eyingira kati empewo eyo bwekuyingira n'eryoka ekumamira omubiri gwonna nga tosobola nakwekyusa bwoti kati n'olyoka owulira ng'ekintu ekikuyingira n'ekintu ekyo nga kikuyingira wansi
ng'empewo y'amaanyi esibifaako nnyo. Kati lumu nakubira kasista kange ne mugamba Nwagi nti wano wendi sibitegeera, nina ekintu kyempulira kati ne bino bye nabitanga nze nga sibisaako birowooza tebinkwatako. Ate ebiseera ebimu tufuna obuzibu bugendutako naye nga twabiraba naye nga twabisirikira tetwabisaako birowoozo, tetwafaayo kutegeera lwaki okiroose. Kati ne kigenda nga kikula tutuuka wabaawo Yidi. Yidi eyo yali akusala bisolo, basala ebisolo naye nga balina kalumu ako gye nali nsula ke kaali kasembayo waggulu nga kaliko kokka. Kati nga kaliko oluggi luno ne luno luli wano lwe luyingira gye nsula, kati luli lwegwa nuno ne lweggula nga zeggulanga ddabo bbiri naye nga nze sifaayo kutegeera kikiriwa naye nga wantu basimitingawo bulungi wali open. Kati bwe twafumba ennyama basala ente ne bafumba ennyama twasooka gifumbako bulungi ne twongera nga omufumba ennyama yaabwe kuba enfumba yaabwe yanjawulo ku yeeno tugiyiwa ku nsuniya yonna batugamba mugitwale waggulu. Bwe twagitwala waggulu ne batugamba emutuuka eyo mulyako bulemu kapisi kamu kamu. Twali bakozi, waliwo omukozi oyo yali Indonesia. Omukozi oyo mu Indonesia yali akola wa mama azaala papa bwe nali nkola. Kati bo baali Muscat naye nga during Idi bajja ne bagathering eweno kuba yali mutabani we omukulu nga bakolera awo ne tubitwalayo. Bwe tubitwalayo mwana oli yali abimanyi ne bafukamira n'afukamira ne mugamba Ayuuni nze I will not eat this meat because every time when I eat this meat I feel sick. Nangamba why? Nangamba it's okay, let me eat even yours. Najja kulya akafine kuli n'akola kinaali. Kati bwe yakajjaako nasooka ne ŋŋamba ono ntandika okusensinga lwaki bwe tufumba ennyama eno enkalirire eri mu fridge endwaza. Era nga kati nabo babuuza lwaki Zahura bwakwata mu byennyanja abejjagala. Gambe waliwo kali ke bagamba nga empewo z'ekika sinnalokoka olwo nkyali mu ddiini eri. Empewo z'ekika ziconnectinga. Ndowooza nga biconnectinga kati nze nga sibimanyi. Kati ntuuka ekiseera ennyama eyo tugijjayo ng'emaze like 1 week. Bw'evaayo mugireseeyo okumala wiiki nnamba. Nga nfumbe naye mujaaniseeyo waggulu wa wiiki. Natandika okuggula obwongo lwaki ennyama eno emazeeyo wiiki neekalira eyo ate bwemala okukalya netugipaakinga ne balyoka bagabirako bannaabwe. Kaseera ako bade baali batuwadde ssente ku Yidi. Buli omu bamuwaayo akantu. Kye nneebaza Mukama bo enkyanga Yidi oba oli awo ng'ajjanga ayita poosa Yidi Mubaraka ono akuwadde Riyal 10, akuwadde 2, akuwadde 3. Ogenda kwejjukiriza nga bakozeemu akakadde akeewaabwe. Akeewaabwe. Kati exchange rate bwe bahomaninga Riyal emu kwebamu Riyal emu ye nusu olukumi olw'eri. Nusu olukumi olw'eri bwe ba exchange rate ng'eri waggulu eba mu kanaana eza Uganda 9.7 exchange rate. Rate yayo ng'ekyusibwa. Kati bwe bampa ssente ezo ne bagamba papa njagala simu ne baŋŋamba is fine. Madamu n'agamba no tetumuwa simu. Kati ye omwami n'agamba nedda akola emirimu gye. Ate abaana baffe bamuwuliriramu emirembe tebakyayagala tambula naffe. Munaaye omwami tugenda era nga sitambula na mwami yekka tutambula omwami n'omukyala ne famire. Ne tugenda ne bannondera essimu ne bangulira essimu n'aginkolerako ne banteekako online netandika okyatinga. Kati bwe ntandika okukyatinga ne mbuuza sisita wange ewammwe gye muli nene nabikola n'agamba fano nedda. Ennyama eyo bwe ntandika okifumba nevaayo ne tugira ng'era bwe njira bwentyo bwenkola n'agamba tolya. Kati nze nga kyendyako nkoko naye nga I prefer greens kuba bali bayitanga cabbage ngayo biringanya abaamu entula zibaamu buggae. Kati nze ebyo nga byenkozesa nga sifaayo nnyo kati nga n'ennyanya zibeerawo ate engeri nali nenywera caayi wamata nga sifaayo ku bya mmere nga nenywera caayi oba oluusi ndiriddeko mugaati oba oluusi capati kale nga ndi free ku byokulya.
nga sina buzibu agose matagangamia gemwanywanga agobuunga powder milk okuleba gano boba ali abo okusinga ente zaabwe ziringa ngamia bobo gitunulidde ente zaabwe ataga mabisi tebaga kukkiriza naganya bagagala nnyo kuba tegatera kulabika nga bakugamba amabisi gano kati nange nga mmanyi bye baagala ne bye bataagala ate kati nga ne mu famire y'omukyala uledde banjagala mu famire y'omwami nga banjagala kuba abakozi baali bangi famire yali nnene naye nga bagamba ffe tetufunanko kirabo okuva mu famire ya bamama baffe gye bazaala bamama baabwe naye nga nze nnyinza obeera waliwo sisita we Rahuma nga nnyinza obeera awo ku Yidi nampeereza engoye empya naye ate nga abantu tebafunanko chance nga even ne sente zijja enkalu kuba nje nafumango kati nga mama wa madamu nga njagala nnyo nga manyi n'okuba essimu n'agamba Samusha banfumbireko ebyoga kati nga alina obwokulya bwawomera nga mbufumba ne babutwala kati nze naganja mu famire nembeera ng'owawaka newankubadde waalingawo obuntuntu kuba omukyala bwe yanza okusanga ekiro okuta ekigundi nga nakikuuse natuuka akaseera tata w'omwami n'amuyita n'abuuza omukyala namugamba lwaki akola overworking namugamba omwana oyo alongoosa mu tayimu ye ate noddamu n'omukozesa waliwo obuzibu ekyo ne kimutuula ku mutima nagamba okay komaawo bambi ng'omwami bimuluma naye nti abakyala bali ye bafuga abaami ebuwalabu komandi eva tosobola kumala gwogera na mwami nedda era bw'omubuuza like olina kyoyagala okuba ng'omugamba omala kubayita bombi nti ayinza olowooza kuba nti kati mubawalabu omuwala tofeesinga tali bbaawo ko gyekali tofeesinga musajja nga si bbaawo ne waba alina kyayagala ekyokulya obaako wookiteeka then ye najja n'akipiikingawo n'okusisinkana nze saasisinkananga nnyo na mukama wange naye ate bwe yabanga alina kyayagala oba ndi mu ffumbiro n'abaana gye bali ng'asobola okujja n'abuuza kyayagala n'okimunnyonnyola okitegeera kati mbeera nabo kweso natuuka ekiseera nga nina ebintu byendaba mu nsi y'omwoyo olwo kati ntegeera ensi y'omwoyo kuba kati nalokoka natuuka ekiseera nembaako okwolesebwa kulota kwe nalaba nga mukama wange akutte akaana kabbebi naye nga bakasekudde mu kinu mwe bati basakudde akaana mu kinu kati nange ne banneetoolooza olaba like ng'ebyoto by'abayindi that's how wekyali kifaanana olina okutambula nga weetooloola naye nga waliwo obugunji obw'enjawulo mu kirooto kati nenneetooloola kati bwe mmalayo bwe nti waliwo omusajja nankuba ekiso bw'ati ku mutima ne mugamba yiisale lwaki onzita onfumitira ki komaawo kale oli mulabi bulungi wa Daily Still Hope salaamu kubi ekiso ku mutima tugenda kuba katandikirawo ekitundu kyakubiri ndowooza katuwumulemuko katono wetukomawo tugenda kulaba ebinaddirira ebirooto ebimu bigayaalirira abantu bangi bagayaalirira ebirooto naye ebirooto ebyo communication nene nnyo otabifaako buzibu bungi bw'oyinza okuba nga ate otuukako abamu n'okuloota temukyaloota ensi yammwe y'omwoyo baagigala dda tokyaloota era owulira abanyumya ebirooto olabanga bugero bwa Wakayima ne Wango gani mukola mutya okuloota abamu wozuukuka ojjukirako butini buti ate obutalina amakulu ebyamakulu nga sitaani abibbye asigale nga ye akyakola emipango gye ogigwemu nga tofunye kulabulwa kwonna so oba toloota kaabirira mukama aggula ensi ey'omwoyo ate naawe aloota nga obyerabira aye naawe oli bubi nnyo ate naawe ajjukirako akatini so olina okuba nga spiritual eyes zo zonna nga zirabira ddala instructions za Katonda warning za Katonda n'emipango gy'omubi gyakupangidde ate eri obulamu bwo omanye ekikyoteekeddwa okuba nga ate okola twetolamu katono tukomewo kitundu kyakubiri